tuli ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga akadde kano. Protest vote abakulu bano aba NUP gye batunuulidde era ebimu ku bigambo ebyayogeddwa nga bali mu kasiki k'okweteekerateekera okusunsula Kyagulanyi olunaku olwaleero. Mbirina wano Kyagulanyi nga ayongera okuwera kamukuwe twongere okwogera kw'ekyo ekiriwo. Gamba munno nti byabakama newankubadde kijja mukalubiza naye ajja kyatula mu kamwa ti Kyagulanyi ali nominated era agenda ku ballot paper. Naye nga bwe tubadde tubagamba tikana akalulu oli bw'abagaana okusanyuka nengo goyina essanyu ly'omutima wekalakase ng'omwenya takirinaako buyinza. Omuwandiisi omu yagamba ti if somebody is trying to stop you from being free, all you have to do is to be so free that your mere existence becomes a sign of defiance. Mokubanga we muli tugenda okwewandiisa njagala obbasaba mwenna abasobola mulabye nga batambula tewali abakwatako, tewali wa poliisi akwata ku muntu, tewali musirikale akwata ku muntu. Tumanyi nti beetegese okukola buli kika ky'effujjo. Nsaba muveeyo nga muli bantu balamu. Kamera z'ensi yonna zigenda kuba zitunudde Uganda. Muveeyo mu mirembe, muveeyo mu mpisa, muveeyo mu buntu bulamu, mutambule mu kitiibwa. Abasobola mujje nateete kubanga gye tugenda obbaweera message enkulu. Kyagulanyi omukulembeze w'ekibiina kya NUP Honorable Kyagulanyi ng'ayogeza maanyi. Naye nga bye ebigambo biwulidde. Mutambule mu mirembe, mu mpisa, mu kitiibwa. Omanyi protest vote abantu abasinga tebakitegeera. Era buli omu yataputa kike, buli omu n'akizza muno n'akizza muli. Naye nga message yali very simple. Tugenda mu kalulu ak'okulaga eggwanga ntumanyi kye twagala. Ne tugamba nti kanoonya akalulu. There are 4 Ks. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Tugenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo mu kunoonya akalulu. Amaanyi mangi nnyo mu kunoonya akalulu. Obukugu bwonna tugenda kubujjayo, skills zonna mu kufa okulanga tunoonya obululu. Oba door to door, oba tunakuba nnyimba, oba tunajja wano. Ngira actually omanyi wano beno mobilization gye ndi mukola sebo. Wano ndi mu kunoonya akalulu, wano ndi mu marketinga product yange. Product omanyi obagiyita? Ne campaign tezinatandika. National Unity Platform. Zitandika nga 2009. Nze nga candidate bo wampise wano wangambye ota. Namuga Goreti ombaka amagola county owa National Unity Platform. Si ekyo? Kakati bwenzija wano omuntu nga tanategera kintu kirala kyonna bwava ku linnya lyange. Nope. Actually ekikumpisa wano ompita kubanga ndi mu National Unity Platform omukulembeze. That is why era bwenzija wano fuba nnyo okulaba nga sita brand. Manyi waliwo brand gyotazannyirako. Brand erumiza abantu omuntu tomalaga gisaagirako. Tumalirize protest vote Honorable. So the protest vote basically kulaga bana Uganda ntumanyi kye twagala. Mu mpisa, mu bukakamu, mu buwombeefu tugenda kunoonya akalulu. Okay. Era njagala okutegeeza tugenda kuba ne messages zonna ezikumakuma bana Uganda. Era nga mbajjukiza article 59 a right to vote. Mwenna mandate ya mu okusalawo obukulembeze obw'eggwanga obubatwala. Mbakunga kubanga tubadde n'ekizibu kya low voter turn up. So mbasaba wanonga tukanoonya tugenda kwogera massively okumobilizing abana Uganda. Obagamba nti bw'osigala ewaka agenze kyonna kyalonze ajja kuba akulondedde. Tokireyiminganga ogendanga n'ekyo ky'ofunye. N'ekijja kuba kya nnaku okubonaabona nga aweebwa omukisa to participate okwetaba mu kusalirawo eggwanga lyo and you keep home. So bannayuganda mwenamba kunga mufuba okulaba nga mwettanira nga muyaayaanira nga mwetaba mukulaba nga mulonda. So kwe kunoonya akalulu kanoonye tisi byakwekalakasa kalonde kati tutuuka mu kulonda mwenna muveeyo genda ku polling station naye bw'ogendayo toddayo bw'ova ogenda okulonda toddaka. Genda n'omuwogo, genda n'akacaayi, genda kyonna ky'osobola okgenda nakyo. Muwuliziganyizaako n'abakulembeze abalala mu bibiina ebirala. Mu bibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti kubanga byo biraga nti bibayaayaanira okukolera awamu okulaba nga mutuukiriza ebigendererwa byammwe. Mufubye okuwulizaako nabyo. Njagala okutegeeza bannayuganda nga sinnatuuka mu kubawuliza balina okumanya kye twagala. Nkugambye bonna buli mu Uganda nga ogenda ku polling station oteeka ogenda kuba kati waliwo abajja batandika okugamba bw'ogenda okulonda vaawo temugeza ne mubeerawo kubanga biki njagala obbagamba era nsaba bakadde bafe abatusingako mu myaka newankubadde omulembe gw'abavubuka avubuka be basinga obulungi kye mubalekera ebintu bino bajjajjaffe bakitaffe mujje n'obutebe bwammwe tugenda bayitira n'obufaliso musobole okubanga akagongo bw'owulya nga nga keekanzeemu nga tukuwa kapiro wali nga weebakamukko. Okay.
kakati tugenda kufuba okulaba ng'ekivudde mu kalulu kyekirangirirwa. Okay. Eyo gye bayita protest vote, as simple as that. Bannaffe ab'ebibiina ebirala nuupu kyekibiina ekikyayayaanya okukola n'abalala. Naye nga byonna bw'otugamba tuyayaane njaga kujjukiza ku bigambo bya Honorable Norbert Mao. Oluusi mubibuusa amaaso. Biriwa. Norbert Mao yakugamba nti mmwe Uganda tulina ekibiina kimu eky'opposition. Kiriwa. Nuupu abasigadde ffe tuli eno twekolera na mukulembeze wa ggwanga era ensonga ki yo DP yavuddeyo n'ekola endorsement. Tiffe tetuleese. Ne DF yalangiridde ntereese. Ne DF nekugamba nti tereese. Ne PFF teyaleeta. PFF teyaleeta negamba egenda kuwagira President Kyagulanyi. PFF mwakanya kakati gwoli watukiro gamba kigenda kuwagira candidate twakoma ku mwogezi wa kibiina ekyo ekya PFF Ibrahim Ssemujju Nganda laga muri mu njogerezeganya ensite naba kumanya byava mu kwogerezeganya kakati buli stage za leadership oba buli stage z'ebyobufuzi oba buli stage za kalunga bw'okalaba buli stage ebaako ebikolebwako kakati saawa eno kwekumakuma kusooka kuba ne bakandidate baffe kuba nominatinga political parties no zize zogerezeganya walabako ba Dr. Kiza Besigye Kavule badde ngo biraba obadde otwanga tugezaako gatta okulaba nti tubabumu era ekinaava mu kiyungu ekyo bakama baffe bajja babulira timumanyi we have resolved kubanga mujjuke tukyayinayo button nene yokuba nti we have candidates all over our colleagues have candidates all over how do you harmonize ebyo bijja kujja omanyi buli kijja buli step gye mugendako environment eriwe balaga ekyokola kati just imagine singa twagenda mu nzikiriziganya ne bannaffe tugeze bwe kibanga kisoboka aba DF ne bavaawo ne bagamba nti ffe tetulina candidate gwe tugenda kuwagira kuba president but meanwhile bali mu kalulu naye nze mpozi kyenjagala okugezaako okwongera okugamba bannange nti kale ne bw'obanga omuntu tugeze tomwagala ogambye ba candidate tetulina gwe tugenda kuwagira ate ne batwali wagidde bali awo begeziwaza bakulunga olugezigezi naye baliko tebabitegeera kakati ate you know at times we get constrained waliwo ebintu ebimu betwagala kwogerako kati bana abakulunga olugezigezi Katonda yakuwa omukisa n'akuwa opportunity nokola ekibiina kati bana abakulunga olugezigezi nga tebalina kye bakola gwe timba poster bali wawo boyogerako abakulunga olugezigezi gundi Honorable Mpuga bwe yagamba nga awa statement ne betwali wagidde ffe tugenda kuwagira candidate yena ne betwali wagidde bali awo befula abategeera abakulunga olugezigezi bali mu katemba be baliko tebabitegeera definitely yeba nuupu newankubadde akisomera mu bbaasa eyeba nuupu naye ebigambo bye yali abyolekezamu nze kyenzikiriza nti ng'abavuganya bangi nze kyenzikiriza kale tugeze nti fena tukulunga olugezigezi because you're no position kyenzikiriza nti fena tukulunga olugezigezi tugeze ng'ate bye tukola tetubitegeera naye ate Katonda atuwadde omukisa nti nekino ekibiina nekino neno pata ekoze ekibiina I mean ne bano ba Honorable Mpuga nti bakoze ekibiina kati gwe okutaasa eggwanga bano abakulunga olugezigezi nga tebabitegeera wanika poster teekayo ku kitimba nti president temugenda kujja abakulunga olugezigezi temubayambyeko bajjamu butamanyanga bwe mulowooza aye temwinago muwagidde ekimu ku byayogeddeko agamba mwaganda okumwegattako okulaba nga mukola amendment mu mateeka g'ebyokulonda bulijjo akyogerako nti singa tugenda mu kulonda kwa 2026 nga tewaliwo amendment zikoleddwa mu mateeka gafuga okulonda tujja kuba mu byasengavuddemu ngazzeemu naye mu mwagano omwegattako ku lugendo olwo yensonga lwaki naye ya withdrawings n'agamba no sigenda mu kalulu kana kati omanyi DF gye yalikoze yalipulinza out ba candidate bayo bonna ne bajja mu kalulu kakatemba that is Honorable Nsereko kyabadde akubuuza nti akalulu kakatemba kakoma ku president tekagenda kuba MP bwakaba kakatemba squad yonna ogisikayo abalanyi bonna you pull out every mulwanyi kubanga tukikiriza mu kyogenda okugendamu kyakatemba kumalira abantu budde pull out ate nekirala njagala bana Uganda bategeere candidate omuntu yenna ombaka parliament kuleta private members bill teweetaaga gamba nti oba nuupu emperekedde oba nyamperekedde gwe kola ebbago litambule kuba njagala okutegeeza bwe liba ddungi nuupu erina ababaka bameka mu parliament ate era ebirungi tetugamba nti tusobola biwagira n'ebirungi tusobola biwagira so ekya private members bill eya Honorable Mpuga ku constitutional amendments sebina bikwataganya na nuupu because buli mbaka wa parliament in your capacity osobola okuleta ebbaga erya ssekinomu gye bayita private members bill so ekyo tetwagala kyetoolooleza nnyo ku nuupu naye nze nsaba bakama bange bonna and ba comrades bonna bwe tuli mu buweereza twewala embeera ereetera abantu okutandika otudawutinga ennyo nti oluusi buli wetwogera ebintu ebimu ne tutakonectinga bulungi abantu batandika oga nti naye kati bano betwali tugamba nti bali bwe bati bano bannamugga abantu bajja kutuuka okubanga tebalina nsonga ki batuwa emizindaalo wakati aga nti katunuulira
tuba tutambula step tutukano nga temutuze mabega naye mu kyonna kye kiri fenga national unity platform tugenda kusiga tugenda maaso ekisooka tubannaffe bonna tubaagala tubeetaaga kasita tuwange endowooza zaffe tezaawukana nnyo kizibu nnyo okugatta endowooza n'omuntu nga ideologies zammwe tezikwatagana oli ayagala genda Busega akwate genda Busega genda Masaka ogende Mbarara ate ono ayagala genda Jinja kati gwolabeze ngende biri sobola kwatagana definitely buli omu abakute route ya njawulo so nze nja kusaba omanyi tetusha ebizibu by'eggwanga bingi nnyo nti buli bantu obatulabanga tulemereddwa okonsolidatinga obutono bwaffe tubugatte tusobole okujjamu ekyamaanyi ekisooka kibakwasa ennaku naye nkutegeeze ekyenjawulo ennyo nti ate kati bannayuganda balabufu bali slightly ahead okutusingako nti ogenda n'obaako kyobaguza noga nti nayo naalimba ate nga kino kiri bwe kiti bannayuganda mwenna njagala okubasaba mulekerawo mu embeera y'okulowooza nti bannabyabufuzi balina obbalaga ekyokkola buli wogenda mu society eri informed they challenge you bajja kugaa nti naye kati namugawulira byayogera omukazi atugamba atya kino nga kino kiri bwe kiti atugamba atya kino kiri bwe kiti so nze bannayuganda bwe tugamba okusinziira ku census eyaggwa 2024 literacy levels bazitadde ku 74% obuyigirize okuba nti abantu basobola okusoma n'okuwandiika kuli ku bitundu 7.1 so nze nsaba akanyomera ako tukakozese bulungi okulaba nti tusobola okuteeka abakulembeze okubazza mu line bemusuubira nti balabika batambudde nga bwe mutaagala otherwise nti ffenna bwe tunaatuuka nga abamu balowooza nti bwe mba soogedde abantu tebajja kumanya kyakkola ekyo nakyo kiba kikyamu because at times abatukulembera leaders can become misleaders President Kyagulanyi akiyimba nti leaders can become misleaders that is nga bakulembera society tamanyi kyeyagala ampuliriza tuli ku radio 4 radio 7 wamu ne radio 8 tuli ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ebimu ku biriwo olwaleero nga sennaba kugenda ku nsonga eddako njagadde tusooke tumulungule ensonga eno eve mu ddiiro olunaku olwajjo Honorable era president w'ekibiina ekya Ecological Party omubaka akulembera Kampala Central mu Parliament agambye nti enkolagana ye n'empuuga yaweddewo kakati efuuse enkola oba gufuuse muzoba bulwadde okuba nti abakulembeze baawukana nnyo naddala mu kiseera ekyokulonda nga kituuse situmanyi lwaki bino biri bwe biti bino byabadde bigambo bya Honorable Muhammad Nsereko bombuga at legislative level si enamba lujega kiki mutawaanya simanyi Ebanga lyowereza naye mu Parliament si wa kibogwe era asobola okusengeka ensonga n'aziteekawo nze sikwongera muntu naye omuntu alwana n'amazima kibi nnyo you can become your own enemy wamubuuzizaako n'omanya ensonga lwaki bw'aliddamu okufuna essimu yange ajja kubalako ennyo ffe ekyobusiraamu bwakyogera ogambye omumazi ayatu gwe genda osome ku musajja gwe bayitanga Abululu n'obusiraamu bwamwogerako ki gwe genda bakati ebisigadde nja bikuwafunangayo seeka n'omuganda nti Abululu Abululu Allah ati bw'olaba Ibilisi olengera Abululu wansi oba Musailamatul Kadhabu kale noonya babuuze ekigambo nti man huwa al-Musailamatul Kadhabu Abululu kankiwandiike wano Abululu yakola ki gwomanyi genda naawe osomeko mwe temwagala kusoma Abululu oba Musailamatul Kadhabu wandiika ekigambo Musailamatul Kadhabu kakati abamusomesa nti kasita otandika okufaanana nga Musailamatul Kadhabu Allah oba wedde ensebe ekutadde nnyo tubadde tubasuubira mu gavumenti ng'eggumidde eryani ng'okola ne Honorable Mathias Mpuuga kyakyandibadde kibi naye olwaleero si kigaana omukago oguvuddewo kalasi sibwali siwabangawo mukago ekyo saa mukonjera namukyaliranga mukwano gwange era ne tubaako ensonga ne mubuuza nti ogenda kwesimbawo nti sijja kwesimbawo ku bwa president emugaze nno nja kwesimbawo nti tujja kuwagira yakyogera mu kamwa ke wallahi jo ebigambo ebirala ne bikyuka
tagenda mu Katemba Musailamatul Khadhab kati gogenze mu Katemba kale fe katukirize kati naye Katemba ye kamulabire ku lutimba kubanze nkubuuziza ffe bwe tuba tuli mu Katemba bonga bwe bagamba bo bagala tugamba nti byambakama ategeka aka president kwe gamba akemu PC akategeka katujje Honorable Mpuuga ategeka kakati ebyo bigambo byayogeddwa Honorable Muhammad Nsereko agamba nti batinganye yomu yayogera ebigambo ebingi ennyo nga bali Masaka gagamba talabangako omukulembeze alinga Honorable Mpuuga bwe tujjukira ebigambo bye muzze muwogera ku Honorable Mpuuga ba NUP bibadde bingi nnyo mu mugamba nti munnanfuusi alya mu lulime ne mu luse n'ebirala bingi nnyo olwaleero kifaananyi kimulabira abakulembeze nga bano ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga ekituufu nti Honorable Mathias Mpuuga yali mu National Unity Platform era yaliko omukulembeze waffe mu Parliament nga leader of opposition obukulembeze ne bukyuka okuva ku bwaloopu Honorable Mathias Mpuuga n'aweebwa okuba commissioner wa Parliament era bwe yaweebwa okuba commissioner wa Parliament ekibiina ne kisanga nga kyafuna ensonga lwaki kyali agadde okuwithdrawinga erinnya lye nga commissioner wa Parliament era ne kitekinga step to withdraw naye ne kitatuukirira Parliament neta honoringa baluwa ya kibiina naye fenga sogere ekisooka njagala Bannayuganda bamanye siri spokesperson wa National Unity Platform I'm not a spokesperson of the party naye nyongera okubategeeza nti fenga ekibiina we moved on okay tweyongerayo twatambula era ne tukkiriza nti buli munnayuganda ayina eddembe okuweerereza mu kibiina kyayagala bw'otunuulira etteeka eritufuga mu byobufuzi the Political Parties and Organizations Act ewa omuntu omwaganya okuyingira ekibiina ate n'akifuluma mu budde bw'ayagalidde okukola ki ekifuluma so ffe twakkiriza nti ekiseera ekyo kyabaawo bannaffe ne batuta ne bagenda ewalala era ssebo ne tutambula olugendo kati lwe tulimu lwe tutambula sibe baabata naye mu abagoba omuntu okukuta ogambye ffe twabagoba kibiina kye kyabagoba mwabagoba bubi nnyo muddeyo gye mwava kwagamba byali bingi katono mbakwatire n'embooko ekyo si bwe kyali ekibiina kyakola omulimu gwakyo gwonna okusobola okugonjoola embeera yonna eyaliwo naye bannaffe balabika mu mutima baali basalawo okugenda nze nakigeraageranya wali olabyeko n'obeera ne mukyala we waka kolo n'omugambako obugambi naye lwaki ofumba emmere esiridde tugeze wano omugamba nti naye mukazi gwe ddala bwe tuba nga batugatta mu kyaki tebakkiriza bwenzi ate bagamba bakutte ne gundi mukazi n'alabika nga tasobola kwetonda tali remorseful ye ng'alaba nti ekyo kiyinza okuba nga kya bulijjo nnyo kaakati ne weesanga nti n'olugendo olwo ye yali alinda manduso yonna ng'engugu yaziteeka dda mu ddiiro n'endala ng'alabika yaziteesaako mu banneiba nti waŋŋambirako wonna mba nsigazizaawo ndooza mu nnyumba mba nsigazizaawo kadenga 3 kwata bukasi kano kempeeka ku mugongo ebirala nga yabifulumya dda nga temumanyi so nze mu kulowooza okwange bannaffe mbaagaliza ekiseera ekirungi mu buweereza but the beauty is nze ngamba nnyo bannaffe bwe tuli mu buweereza omanyi bannabyabufuzi most of the times twogera ebigambo bingi era nga Honorable Nsereko wamulabye obedda mu buteeka ku social media simmwe naye nsinge muteeka ku social media ng'ali ayogaba ono mulungi nnyo ate wavaamu naga moments later a few moments later ng'ate yayogera bino era nakyo kibaawo kuba njagala mba buli mu bulamu bw'ensi eno tutambula tuyiga there are so many things tubadde n'abantu naye n'ozuula nti somebody wasn't like this teri atuukiridde teri atuukiridde naye ate mulimu ze bayita standard kati ndooza mwami mukulu Nsereko Honorable ekimunyizizza Honorable Mathias Mpuuga butamuwagira ndooza nga baali bakoze omukago nti bw'oba tozenze nenzija ku bwa president ojja kumpagira ne bakkaanya kati ndooza ne kyamunyizizza walabika aliwo endagaano ezitaakola ki agamba nti wakiri yali wagidde omuntu omulala yenna kale oba n'agamba nti kati ngenze kuwagira mu 7 naye n'atagamba nti nze mbivuddemu silence okusirika kutegeeza bingi okusirika kola ki kutegeeza bingi mu byobufuzi okubanga mwine ekibiina ng'ogenda wa frontinze ba candidates mu bifo ebyenjawulo n'ogamba nti wa president sina gwe ntaddewo ate towagidde kireeta question marks nnyingi kitegeeza nti walibanga silent olina gw'oyogera gw'owagira akutiisizza okwogera that can happen
toyinza okubanga olina gwowagira naye ng'otidde okumwogera kati Honorable Mpuga alina gwawagira so anze sibwe ngambye naye nze nkugambye nti at times omuntu ayinza okubanga alina omuntu gwawagira naye ng'alina ensonga ze lwaki tayagala kwatuukiriza linnya lye fosanga omuntu omu nagamba nti Honorable nja kuwaayo kino naye togamba nti nze nkuwadde kakati n'ebyo mwebiri mu byobufuzi but ate bw'otuukaako nga munnabyabufuzi then waliwo kugamba ekifaananyi ekyo kiba kiraga obutali bwerufu na bwenkanya mu bukulembeze kubanga tosobola kuba mukulembeze atasalawo omukulembeze ateekwa okusalawo no taking a decision yonna mu bulungi ne mu bubi ate you live by that kubanga buli step gyo taking oteekwa okunnyonnyola naye nze bannaffe bonna mbakunga bukunzi kubagamba nti eggwanga lirina ebizibu bingi kale challenges eggwanga not us as individuals to consolidating amaanyi agera nkowoola Honorable Nsereko Honorable Nsereko yagambye bw'abanga tebamuwandise mwagaliza omuwandika bw'atalabikira ku ballot paper ayina gwagenda okuwagira musaba bino wammanga musabira alabikire ku ballot Katonda amuyamba agezesa omukisa gwe ye alternative one toyagala abawagire musaba wanti ekirooto kye Honorable Nsereko atutta obudde nga yeeteekateeka ate siffe tusobola okusazaamu enteekateeka za Katonda n'okusazaamu ebirooto bye era musabira agende ku ballot naye Katonda bw'atatuukiriza kirooto kye nakusiima kwe inshallah nga bwali musajja musiramu musabira dde ku mugongo gwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tutambuze eggwanga. That is my humble prayer. Singa talabikira ku ballot paper singa talabikira ku ballot paper omuyise the only alternative he has ku party zonna eziriwo National Unity Platform kubanga yeye nyini ng'omusajja omukkiriza Mau yamugambye nti bali abalala bonna this stroke NRM byabadde bigambo bya Mau n'agamba eyo gye tutuula mu kisenge waliyo bingi nze mbagamba bali baffe kati nze mugamba Nsereko the only trusted party esigaddewo is the National Unity Platform in the opposition kubanga yagambye nti ngenda kuwagira party yonna enaabawo mu opposition kati ate ebire byonna omukka gwonna gulaga kubanga ne byabakama yakugambye bebigambo ebikwate yagambye we have two crowd pullers ngakigamba nti eggwanga abantu berisimbyeko amaaso bali babiri crowd puller number 1 Robert Kyagulanyi Ssentamu kati waliwo awamuddako Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa kakati ate ono ali mu opposition oli ali mu kibiina ekiri mu buyinza ate nga Honorable Nsereko akkiriza mu opposition kati nze ndaba okutwegattako kyali badde kya muwendo nnyo okulaba nti efforts zeno by the way mbaka parliament for bisanja bimeka bisatu Honorable ebigambo Honorable Muhammad Nsereko byabadde abogerera byonna byerabidde mu ddakiika eno omuyise singa batalabise omuyise ajja abasimbe mugongo ebigambo byabadde atwogerera era nga bw'walayi bwabadde bwe yakyuseemu mu kulaba babadde ayogerera obulungi Katonda ayinza omulabikira ekisa kya Katonda n'enneema kiyinza omulabikira n'aga nti kubanga tomanya nti ebigambo ebimu byabadde atwogerera abadde abisinziira ku bwa Sseruganda n'omukwano gwabadde alina kubatatulaba bulungi probably ayinza okubanga bwe yatunaga nti naye abantu bano si babinga babadde babaŋŋamba obanga bwe mbadde nda omanyi osobola okubanga omuntu wadde omulala nti mubi naye nga waliwo aseesaamu naga gwe waliwo byotategeera kakati nze ndaba Nsereko mulaba nga bwe ba step ali ku bitundu 9 ku 10 okujja otuwagira ate nga nze ndowooza ajja kuba akoze he will have made the very right choice mu bbanga eriyise mabega mbadde muwuliziganya naye sijja kyogera nnyo on the side of the party kinava muvi mu bbanga mbadde soogerezeganya naye ku ludda lwa party naye ye yennyini yagambye nti opposition that came from him kati wagamba nti opposition nange ndi opposition kakati kiri gyali okulaga eggwanga nti opposition it is up to him kakati nze nkugamba opposition era naye agamba opposition kakati nze ani amugaana okujoininga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tutambuza omulimu muli beetegefu omwaniriza no by the way for oluggi luggule for everyone eyo tewali bukwakulizo bwalina kugoberera no definitely nti bw'oba ojja mu banno bw'oba musajja musiraamu ng'ojjene waffe tugeze kati ntunulira bya ddiini bw'oba mu katuliki n'ojja n'ogaa nti nfuuse omusiraamu bw'oba gamba nti wano tetulya mbizi oyinza okugaana nti oyinza ogaa nti nze banaye mu nnyambe naalyangamu supu n'akaliira ebbali gye mutali wano tetulya mbizi tetugirya ne supu tetumugira n'omudaala tetutunulayo ne minzaani yaayo tetugyoza as simple as that. So when you join atuuliriza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 Honorable Goreti Namugga agambye nti beetegefu okwaniriza Honorable Muhammad Nsereko bw'abanga alabye omusana n'abalala and even others Muhammad Nsereko and others abasobola okulaba ebintu nga bwe tubiraba
ne Honorable Mpuuga mwaniriza Muhammad Nsereka and others. Singa Honorable Mpuuga agamba kati nkomyewo Oluggi luggule kavuleyo ogiraba. The door is very open. abeNUP basonyiwa Very walkable. Okay. Olugendo si lwangu but tujja dutambula. Era yabagambye nti Mukama ali kusaidia ffe. Ngali naffe bulijjo tukimanyi nti Katonda ebbanga lyonna abeera kusaidia abanyigirizibwa. So nebaza ababadde na Teete okulaba nga bateekateeka ekifo. Tiimu yonna I want to thank you team. Mwebale omanye ekyenjawulo ku bya NUP bwa Nakyewa. Jo nabadde kawamu omuntu nanga Honorable nabadde ku live emu. Nanga Honorable kakati tujja Nateete. Tunalya ku mmere ne mga nti ng'oli mu kifo kikyamu bw'oba oyagala okulya emmere weekume weekuŋŋaanye ffe ebyaffe tujja twetegese buli omu ajja n'omuwogo ajja n'ekyapati ajja n'obutunda ng'olaba nzize kkiriya n'akookunywa n'otuzzi. That is how we manage ourselves. Kugamba bwe muba mugenda mwetegese. Tugenda twetegese. Olugendo enjala terudda. Tugenda twetegese ffe waffe ebyo by'olugendo enjala terudda ffe tuli mu struggle. Nenge ekyamazima njagala olabe politics nga bw'abadde ajja atambula lwalize ezo yali badde nga lunaku olw'okuwa abantu message. Okay. Message abantu nga batudde balinze bubaka. Era bwe tunagenda mu byabadde kollo ojja kikomparinga olabe tugenda ngenda kubulira why twali badde twongera okuteeka ennaku ezo mu ngeri y'okuba nti preparinga omuntu awulye kikyasuubira mu mukulembeza ajja ekifo ekyo kinene nnyo. Okay. Obukulembeze kye kintu kye mutalina kulengeza mu ggwanga. So mbebaza bonna tiimu mutandikiddeawo kubanga ekyamazima ffe tuli mu mood ya kuwandiisa mukulembeze. Tuli mu mood ya kusimbula kigere kisooka okuyingira Uganda empya. So mwenna abali enyongero bagumya nti National Unity Platform is the safest place. Okay. Kyekifo ekikyasinze okuba safe, ekibiina ekikyasinze okuba safe okubeeramu. Sigamba nti tewali kusomooza. But at least you will have a very safe landing. Nabali mwenaremu nayo benyumirizayo bagamba nti teri wayinza kubasingira eyo. Tewali wayinza basingira eyo. Wabalabye ekijjulo kyabadde kiyitirivu nnyo mu kisaawe. Wali ekkololo. Bantu ne balya kibayita okusindisa ebigere. Wabalabye nga n'engatto zirya. Kakati omuntu oyinza omugamba otya nti omukwano eyo muyina mungi ng'ate eri ebinnonogo biyitirivu. Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti omulimu gwange tegwali badde gwa kwogera byali badde kololo naye ate kinkakatako kubanga mukulembeze wa ggwanga number 1 ate ababaddeyo baganda baffe omanyi obukulembeze obw'ebyobufuzi si lutalo tukkiriza nti Uganda ekolera mu nkulembera oba enfuga y'ebibiina ebyenjawulo gy'oyita multi-party system. That means muteekwa okulaba engeri buli omu gy'abeerawo besides each other. You must coexist. Buno obuweereza bwe tulimu buli omu alina kujjayo birungo kulaga munne nti ffe tusinga convince people through obuweereza through emirimu egikolebwa mu kibiina okubeera organized buli omu asobola okulonda waani asinga naye ekyabadde kololo nnyinza okugamba abantu nti kyabadde kya buswavu very regrettable. Kyabadde kya buswavu kyabadde kyennyamiza era tuteekwa okufunayo ku statements ez'abakulu abamu nga beetondera eggwanga mu byabaddeyo kyekiswaza era ekibaleetera okwetonda. Number 1 nsaba obukulembeze bwe NRM naddala n'abakunzi ye mukyala the former member of parliament for Wakiso district woman what's her name Rose Seninde Rosemary. Rosemary musaba nti ne bw'obanga oteekateeka candidate w'odiddeeye tokwatanga ku bifaananyi byabo batakuwagira. Mu kugezaako okusanyusa omukulembeze waabwe baakutte ebifaananyi bya National Unity Platform byonna ne babiteeka ku ttaka. Most especially ku Entebbe Road. Abe byonna buli wabadde bamanyi nti mukama waabwe wagenda okuyita baakutte ebifaananyi byaffe ne babissa ku ttaka. Ekyo nno nkugamba si kya buntu but kimenya mateeka. Omanyi bw'obanga gwe kibiina ekiri mu buyinza footsteps zo buli kigere ky'olinya buli kigambo ekikuvaamu oba representing a government. Era kyovula nti byonna ebikolebwa abakungu abakiikirira ekibiina ekyo bikomawo ku kibiina kyabwe. So number 1 we regret okuba nti mu kukunga kwabwe bayonoonye ebyabalala era nsuubira abakulu bajja kuvaayo boogere ku nsonga eyo. Number 2 ekyokubiri okubanga baakoze processions. Mukulu byabakama yatugambye nti ku venue bakkirizaayo abantu 2 bawerekera candidate era mu kkubo tosuubirwa kuba na luseegende lukuwerekedde. Tukkiriza nti aliko ye mukulembeze w'eggwanga naye omanyi obuvunaanyizibwa bw'alina obunene is to be exemplary. Kyakulabirako okuba ekyokulabirako eri abalala bonna muki kati when you fall short of that mu byonna byakola
mu byonna byakola alina okuba ekyokulabirako. Twalabye oluseregende lw'abantu nga lumuwerekera yonna ekibuga wakirabye. So ekya procession kyabadde kimenya mateeka. Ojja kuŋŋamba nti nsuubire nti ne President Kyagulanyi leero bamuwa omukisa ogwo ng'ava Magere naye abeeka abakulu abamubugiriza bamuwerekere. Nendoza ye ne bwataweebwa mukisa kimanyiddwa. No kimanyiddwa naye tetwagala baana baffe kwatibwa. Kuba njagala okutegeeza I'm telling you too omanyi nupo eyo abantu abasinga tebannagitegeera nti abantu ba brandinga nnyo nupo mu bumenyi bw'amateeka tukkiriza nti tetubadde balungi throughout waliwo ensobi ezibadde zikolebwa naye ffe tukkiriza mu kintu kye bayita continuous improvement okulongoosa buli olukya self assessment okulaba nti at least we meet the best standards of a party, a registered party. Kakati ekyokubiri ensonga eyo eya processions bamenya amateeka ate ne boononeramu ebintu by'abantu. Ekyokusatu ye gang eyayambadde engoye za kyenvu n'egenda n'ekola effujjo ku kitebe ky'Ekavule National Unity Platform. Bakoze effujjo. Ka video akataakalabye tujja kwongera okukasaasaanya ku mikutu egy'enjawulo. Naye ekiri social media yatuyamba. Bayambadde engoye za kyenvu bagenze Ekavule to provoke nene bazaabana ba Nuupu mwebale discipline 100% gwokakasa tubadde tusobola kukolawo katiisa. No, just imagine ng'omuntu ajja wano ku kitebe kya Radio 4 ng'ayagala okukolerawo effujjo n'ekatemba okakasa temulina kapasite yerwanako. Kati njagala okubewo embeera ng'abaana ba Nuupu ababadde munda bagenze ne balumba abaana abo ab'NRM wadde bambadde engoye za kyenvu ebweru bagezaako okuwandika ku bipande bya president waffe okubisayiningako effujjo provocation. So mukyala Seninde ddala bwe mubanga muli kibiina eky'obyobufuzi ekigunjufu we expect you to come out oyogere ku nsonga ekirungi obutambi bukola ki. Oyagala Rosemary Seninde Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM aveyo yetonde kwebyo byomenye. Ono gwe ngamba omanyi buli activity etambula mu political party kuba akavunaanyizibwa. Kati Seninde yajja okubutuusa ku bakama abwe be bamanyi omwogezi waabwe omutufu oba n'abaddombo oba n'abamukama waabwe whoever is responsible. That party has structures. Naye mu byonna nga tubikola twagala okuseetinga akalulu. Njagala nkule Peterson kiruma nnyo ffe mu byobufuzi. Twala nti president waffe agenda kwewandiisa olwaleero nsaba omukama waleme kubaawo omwana w'abandi asibwa waleme kubaawo omwana w'abandi afa waleme kubaawo akubwa kutwalibwa mu ddwaliro. Ebyo bijja kusoboka singa banagondera amateeka. Most humble prayer. Kaakati okyogedde bulungi bagondera amateeka mu nsi egoberera ki amateeka. Good. Mu nsi egoberera amateeka tusobola kugoberera kitaliiwo. Bajja kugoberera amateeka nga batambula n'abagoberera amateeka. So ensonga eyo njagala abakulu bano bagitunulire bulungi nti tekyabadde kyabwenkanya naye ng'omanye ekyadde kyewuunyisa nga bawerekeddwako poliisi. Aba men and women in uniform nga we bali awo avubuka bano nga bakola effujjo. Tewali eggulo engeri Nuupu gyabaddeyo n'okusaba tebakulimba nti poliisi esobola okuba nga teri ku kitebe ekyo. Poliisi yabaddewo. Abakoze effujjo ku kitebe ky'NRM ku kitebe kya Nuupu babadde bawerekeddwako ani? Babaddewo nga ne poliisi weeri ng'ebatunuulidde bakola byonna byakola tewali n'omu yakwatiddwa. Kati bwe nkugamba nti babadde bawerekeddwako poliisi mba nnimbye. Bino biraga ki by'oli mu kunnyonnyola eggwanga? Nza kugamba olunaku lwe twajja bwe najja okuleeta empapula zange za expression of interest twakubwa baatukuba nze windscreen yange y'emmotoka omwana wa SFC yagikuba n'ajaasa nga mutunulidde bwe nti dio nekyagimukubya kubanga baali bagezaako kuba abaana bamu ne bayingira mu mmotoka yange n'agikuba era namutulya mwente mugaa nti mwana gwe nkubuulire siggwa osoosa ate siggwa osembayo. I told him off nga nninza nziriza omuggo njagala okubategeeza baana mu abambala engoye za feza eza uniform. Omanyi ntera nnyo kyogera Peterson era nekisaba na Uganda buli wendaga buli wobeera nga mu kifo kyonna ofubanga okulaba ng'okola professionally. Obeera oyolesanga nnyo obukugu mu area gye bakuwadde okola ku Radio 4 wano sigwa okutte mu byuma sigwa ogenda okubeera emulago obeere ojjanjabe sigwa ogenda okugenda mu kooti obeere omulamuzi sigwa ogenda okubeera mu parliament nga speaker togenda kuba mubaka wa parliament meaning at a one time you occupy one space ogenda kubeera mu space emu. Obuvunaanyizibwa bw'oyinza okwekolamu bwokka is to be credible with high levels of integrity mu kifo kyotuddemu. Ekyo kikuwa obuvumu the moral authority okusaba a similar service from somebody else. Kati abaana baffe abo abatukolako effujjo yagira n'akusanga n'agamba bane omubaka mutwogerereko omubaka omusaala
omubaka tunuulira bwe tusula omubaka tusula bubi abaana baffe tebasoma omubaka kitegeeza you need a service from me. Kakati bino byonna nga tubyogera njagala nkubule twagala ensi yaffe. We love our country. Abantu bonna abatambuddeko mumanyi kye kitegeeza okubeera mu nsi yo gy'osobola okukoleramu buli kimu. Otherwise bino bwe mwegomba abatambudde batambula but very constricted. Togenda wano visa ye weddeyo daye wammwe. You see? So omuntu yenna ayonoona Uganda tetugenda muwerekera mu lugendo olwo. That is why tulwana n'okuteekamu amaanyi gaffe gonna buli omu n'ayogera byayagala okulaba nga tweta kye bayita sanity. Ebigambo bino by'obyogedde nenzijukira ebigambo ebibadde byogerwa omukulembeze aliko Yoweri Kaguta Museveni. Naye agamba tagenda kukkiriza bantu beetaba mu bikolwa ebitabangula emirembe mu Uganda. Ekimu ku bye mukulembeza protest vote. Ekyokubiri ogambye nti temugenda kukkiriza bantu batabangula mirembe. Kati oli bw'agamba tagenda baganya nga nammwe mukulembeza protest ate mugamba temwagala atabangula ggwanga. Kati ani yaani ku kino? Protest omukulembeze nga sinatuuka ku item eyo sabonzikirize mmaleyo some of these areas zembadde ndi mu highlightinga nga tuvudde ku nsonga y'okukola effujjo ku kitebe kyaffe. NRM yakutte abaana b'amasomero ne bambaza abaana b'amasomero ne bajja ne bagenda ne batwala emmotoka basi ez'enjawulo mu masomero gye twateeka abaana baffe ne babambaza t-shirt za kyenvu ne babaleeta ekkololo. NRM yakutte abaana b'amasomero under age mulimu tetuganye mulimu abadde bakuze ne baleeta ekkololo naye nga yabajjeewa ku ssomero. Yabaleese kukolaki? Bawagizi omanyi oluvannyuma lw'okulemerera okujjuza ekisaawe kakati bana abantu boolaba bakakasa mukama waabwe nti muzeeyi abantu bakyakwetaaga. Ababadde kololo tebabadde bawagizi b'enandero. Kakati nze kati nkubuulira zino eno analysis ate njikubula with all fairness naye kino nkyogera as a leader kubanga kirina implication. Mwakutte abaana baffe ne mubajja ku ssomero ne mubakwatira essaati za kyenvu ne muzibambaza ne mubatwala ne mubagatta ne community endala. Community gye wabagasseemu jjukira mobilization yaleese from every angle. Bavudde zikiruhura zimbalala zikaseese zirira ziggulu which is not bad. Abakulu b'amasomero bakkiriza abaana ne babatikka mu baasi ne babatwala ekkololo. Bwe babaleese ekkololo ne basangayo mix ey'ebibinja ebyaleeteddwa ba alien skin abavudde mu angles ez'enjawulo. Naye kifaananyi kikyoteeka mu bwongo bw'omwana ono. Njagala okubategeeza bwe mba muzannya mwenna mukimanyi bulungi nga tukuza abaana ewaka. Era kyovula nti waliwo ebintu mu nsi byoka ne baga nti naye omwana ono ddala yakulira waagundi abo baana baawo nga si bwe batyo. Kubanga mukimanyi nti amaanyi ge tusinga okuteekamu ennyo even it is biblical. Train a child. Omwana muteeketeeka on how to live such that akuweesa ekitiibwa in the future. Okutta omwana w'essomero omuleese mu bintu ebyekiyayi n'omubuulira n'ebyokwogera. Baana mmwe muzeeyi wajja muwanike emikono mugambe generational leader. Taata tova ku main nga babibagambye babibatwayinize nga tebannasimbula. Muzeeyi bwajja mukole bwe muti bwajja mukole bwe muti nga babisse ku uniform. Kikyo training. Meanwhile oli ku ggwanga ery'enkya Uhuru yali ekkololo nga bali mu kamyufu keena bine bya seke n'akola statement n'agamba byenda by'ekkololo obubbi bwa kalulu obulya kugamba n'agamba nti atabadde mu kulumpanya abadde tasobola kutetenkanya atali muyaye nnyo abadde tasobola kalulu kano. Nasangako ne mwami Madade yali yeesimbyewo mukaaba kadde n'agamba nze ebintu ebibadde mu kalulu kenaale mu myaka gyange ne experience yange abaana bange abazzukulu banandaba batya nga nze ndi mu bino. Naye Uhuru yagamba nti bino ebiriwo kati n'ensonga y'ebyobufuzi ebitambuzibwa generation yaffe teri bisobola. Kyetaaga a new generation ejj'okujja abaana bwongo bupya endowooza mpya nga tebaliimu eno ensiga eriwo ey'obulyake. Kaakati obasanze ku ssomero obalumbyeyo okutta ensigo y'obulyake otandise ogibasigamu ozimba ggwanga ki? Ekikolwa ekyo kyabadde kibi nnyo. Kyabadde kibi. Lastly twabalabye bagenze kolera eyo gyolaba kifo kya kitiibwa. And by the way njagala babuulira nti bwe tubanga tukolera ebintu ebimu mu bifo bya gavumenti ebyo oli bw'ateekako bw'abanga agenda kujja mu Uganda nga agugolinga kololo air strip bamuleetera buli bibaddewo kati n'ebifaananyi bye walabye eggula eby'emmere emiceere gye baakasuse mu bane mbabuulire kwegamba tujoogeddwa mwalabye emiceere ekisooka kye nasoose okobservinga
obutambi ng'omuceere gujjudde ekisaawe kyonna bayiyeeyo omuceere naye waliwo ennaku we yankwatidde nga waliwo bamaama bakutta obuveera bagenda bakuŋŋaanya obugundi obutaayiise obusaketi bw'emmere nga bateeka mu buveera waliwo yagize olugoye yabadde nga ayambadde shali yange ekitete ekinene n'akifungisa bw'ati n'akisiba ng'agenda ateekamu omuceere bagutwalawa anti bali ate balina ekyeggulo babayise ekkololo no, I'm telling you babadde bagenda gulya mayi bwe tubeera ku mikolo eyo egy'ebyalo waliwo abakuŋŋaanya emmere nga batwalira obusolo bw'omutambuza ddembe si bwe kyabadde era omwana omu kyebika badde batwalira bw'omutambuza ddembe omwana omu yagambye omuvubuka omu yanaga nti kakati katutwalireko n'ab'ewaka balyeko ekyokufumba emmere n'owaako abantu bagende waka balyeko si kibi naye ekyo ekifaananyi kati mubibira bange ebyokusaaga ebifaananyi ebyo nga bifuluma social media is all over ebifaananyi ebyo nga bifuluma nga omuntu akuŋŋaanya emmere bambi alina kyatadde wali agezaako gikumaakuma kubanga omanye ebisolo balina engeri gye bagisuulamu oli tafaayo naye ngola abambi bw'asanga kana akalinga kalabika tekadamejingiddwa nnyo n'akagira n'akasiimulako bw'ati n'addamu n'akatereza akabikke asobole okuba nga akatwala eka akalye ekyo nno ensi endala ekiraba kiraga sayini y'obwavu n'obunaku ekyo ekifo decency eyali baddewo mu kugaba emmere tewalirabyeko mmere esaasaanye bwetyo wali badde nga abantu organizingiddwa bulungi bano we bafuna baliwo bafuna emmere weba efisseewo mugiwa abantu ne bagikola ki walabye abantu abakazi nga balonda emmere wansi mu ttaka bagende basobole okulya ekyeggulo okufuna ekyokulya naye nga abayise abagamba securing your future balina nekya protecting the gains they are protecting the gains protecting the gains gains ezo ez'abantu abatalina kyakulya nkugambye abalala gye bagendedde batambula olwe nasanze nabadde omanyi bwe navudde yawo nina talkshow gye nabadde ngendako credm nabasanze bambi batambula kati olyenze ka honorable Olimba mujjaamu tuwuliriza ku mboozi kati omunaga kakati olaba batugambye mutwalo kyokka no yabadde asimba yatugambye gundi kwatako 3 akasanvu mukafuna mufuluma kyokka obedda tuli awo tulinze omusajja tetumulaba kyabadde nti buli alinnya emmotoka era wamubwa amulayi mu butambi nga bazigaba mutwalo nga ofuna ne t-shirt mutwalo kati you must get interested gwoba towabulabye era sebo ojja kunpa ku namba y'essimu ogenda bompa nyongere nkuwe mutwalo ofune t-shirt mubujjawa mutwalo tugoberera mumuteekayo bambeka kakati njagala okutegeeza oba mujega nnyo okubanga oyagala kutwala bukulembeze nga togoberera aliko byakola those are the mistakes gwe zoyina okwewala ng'oze mu buyinza lastly nga tuvudde ku ekyo ekyemmere okutyoboola bakadde baffe okutyoboola abaana baffe y'ensonga y'okusomba okusomba ki nazzi kuno nga omukulembeze bw'aba aweerezza ng'akoze bulungi teetaaga kuteekawo mmotoka kusomba abantu nga bajja omulabako myaka 4 ng'okyateekayo bbaasi osomba abantu kyennyamiza nekino nammwe mukikola nopo ne bannabyafuzi abalala kati njagala okutegeeza nzera byogerwa nti mukulumula abantu okuva e Kampala ne mbatwale abali wano kati kino njagala okikutegeeza abali wano njagala bakubira ab'emawogolo okubireyo omuntu omu akubulye nnamugga ategese emikolo sirina mukolo gwe nali nteereddewo omuntu yenna transport nakikola ku mukolo gumu ogwali ogw'abakadde nakolako omukolo ogucelebrating abakadde twali tucelebrating birthday y'omukadde omu myaka 13 naye ne tuleeterako bakadde banne bamujagulizeeko kwegamba nga twali mu ages gold nga tugezaako okucelebrating our grannies twabateerawo entambula kuba ekyamazima booleeta already bakadde ogwo omukolo gwenzijukira gwe nateekawo emmotoka si kuleeta bajja ku mukolo naye abakadde be twali tumanyi nti mukadde gundi asula wali mubaleete ate mufuwa okulaba nga mubatuuza mu ngeri era kwolwo gwe mukolo gwe basooka abantu okulabako nga tulinawo bupiro nga tulinawo ko ku mikeeka nga tulinawo obufaliso ng'oli bw'akoowakoowa mukadde muteekewo awummulemu so kino nkikugamba era nkigaba bakulembeze bannange bino signals zino ezimu kitegeeza tuba tetuweereza abantu njagala okukubuuza n'abatuuliza bonna bw'okola omukolo mbaga oba kwanjula gwowa abajja ku mukolo transport lwaki bwe tujja okugamba nti nupu erina function lwaki osuubira nti president Kyagulanyi ateekewo motoka zisomba abantu njagala okubategeeza get it from me abantu mbanga mubakoledde oli ateekamu ekyebiri kye naga kangene ndabe ku mukulembeze wange ono amata obuta omwana wange nga asomera bwerere omwana wange nga ali ku scholarship nga ngende mulago nenzaalira bwerere
ng'omwana wange yagenda ebweru akola kasente tatulugunyizibwa nga omwana wange yasoma naafuna omulimu omukulembeze ono lwaki sigenda abantu edda njagala okutegeeza bayiranga amakubo kyogamba NRM esomba abantu so njagala kubategeeza eyo sayini ey'okulaga nti obukulembeze wa buyenje buse esomba abantu nkugambye basomba oba wali wakiwakana bayinza gati ate namuga waliyogedde ki gwe buli kyonjogera ng'onootinga ogwo omuzeera nsaba bannaffe aba National Unity Platform kino nkibasaba tukole nnyo okulaba nga tuweereza abantu service esiga okwagala mu bantu ku kino obukakafu obulina nti basomba abantu ate nze njagala nkubule oba oyagala evidence oba oyagala jijja munzo ojja kugifuna naye nkusaba goberera bantu beekola mu mulimu goberera so njagala okubategeeza eno enkola ekirungi obutambi tubulaba kwata omutwalo kwata emmeka mu nsi engunjufu era njagala okuwoninga bannange bwe tuli mu buweereza mu nuupu tukole nnyo tuweereza abantu omuntu abenga alina ekimusindiikiza nsobola Peterson nkuwa ekyokulabirako okimanyi nti osobola okuba n'omukolo naye mba nga ndi bize ne ŋŋamba naye Peterson naamugamba ntya nga sigenze mu kwanjulako gw'okakasa mu bulamu bwo tolina kibeerawo nga you are so tight oli bize nnyo noga nti naye namugaana alaba atya nga sigenze omukazi naamugamba king'owulira oyina ebbanja you are indebted ekyo kye tulina okusiga mu bantu omuntu n'awulira nga obutagenda ku mukolo nuupu gwetegesa ayina ebbanja kubanga yina byemukoledde that is what leadership should go for. Webali nnyo webalire ddala Honorable Namugga okuba nti otumenyedde ensonga eyo twagala tutunulira ensonga ezo ezibaddewo sabbiiti eno wabaddewo mbadde nsaba onsikize Peterson twogere ku nsonga ya protest vote katono nnyo nga tugenda gituukako mu maaso awo sabbiiti eno tubadde n'ensonga emikono giganya okuwera abamu twabalabye nga n'ekiro ssaawa 5 bakyali ku kakiiko k'ebyokulonda bakaaba maziga mwe mwakikola mutya okweza emikono era lwaki bino biri bwe biti ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti okuweza emikono 10 mu district 98 because they asked in a district 146 basaba district 98 okakasa emikono 10 kati ngenda kuwa district nga Wakiso erimu abantu milioni 3 mu emitwalo 4 ku milioni 3 mu emitwalo 4 abantu 10 ba percentage kyeyo ojja osobola okunkubiramu awo kiro 3.4 million times 100%. aba bantu abameka abantu ku kibiina ekirina obuwagizi abantu 10 batono nnyo ku buli district nebo gamba nti abantu batono nnyo mu district ezabadizibwa akakiiko k'ebyokulonda mwalimu n'eggomba saba okutegezebwanga nuputeremanga kokufunako mikono ekyo njagala kibategeeza nuputeremwanga kokufuna mikono kyali ki politics byali byabufuzi baali bagezaako okufuba okulaba nga bateekawo ddire bawe eggwanga ensonga lwaki president Kyagulanyi kyalina kunominatinga ku 23rd naye nga banoonya kye bayita justification wali obaddeko n'omukyala ewaka nga yakutama nga wamukoowa naye ng'onoonya lw'oli mugoba ng'onoonya ensonga gy'olibulira abantu nti omukazi ono kyekimungobezza kaakati ffe mukulu byabakama bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga ya nuupu signatures n'ensonga ya dates 19 gundi yaffe gyeyawadde form gyeyawadde president waffe ey'okumukkiriza nti agenda kuba nominated no dates nga tezikwatagana n'agamba nti omanyi ekisooka yakkiriza nti tuwazanera okuba ne date 19th ate nga certificate yagituwa ku Monday was 22nd nga kitegeeza nti eno certificate twali badde twagifuna dda naye lwakuba waliwo bamugamba nti kakati abantu kubanga candidate yenna by the way asaba bw'otekamu application yo osaba olunaku lwe wali yagedde bakunominating ffe twasaba day 23rd ku ssaawa 4 si kakiiko kekakulondera gw'osaba akakiiko ne katunulamu ne kalaba ddiro kakuwa mukulu byabakama ekya signature nga nkimalayo eggwanga njagala litegere signature tezitubulangako kubanga ekisoko bwagizi tubulina kyovola nti bwe yakifulumya ekya signatures Honorable Nsereko n'agamba mbuno siganye siwagira nuupu naye ate byabakama weerabisizza nnyo oswadde kubanga candidate yafuna million 3 obululwanda above close to 3.8 million okitegeeza 2.21 noga nti talina capacity ekuŋŋaanya mikono naye n'osanga mabiriizi noono wa Peasant Party simanyi Kasibante nga bafunye emikono waliwo ebintu ebikwewunyisa mu ggwanga Kasibante Peasant Party efunye emikono ne gibula nuupu so bannayuganda ekisooka akakiiko kagenda okwekennenya emikono gya nuupu ate girimu NRM kakati ate kwegamba abawagizi bamu be bamu ekintu ekikwewuunyisa nti bw'oba otaddeyo emikono number 1 ffe twasooka NRM okuteekayo emikono nti implying nti kitegeeza nti baali badde basooka kutunula mu gyaffe nga tebannatunula mu NRM
kati woba ogamba nti ejaffe NRM yagikoza kitegeeza wali gobye je NRM kubanze mbanku soseeyo bwe kyandibadde kati ate gwe boddira nze yasooka n'ogoba ejange nti oli yagikozesezza awo wabawo obutali bwenkanya naye ekyasinze okunewunyisanga byabakama justifying ensonga lwaki president Kyagulanyi tanominate nze ku 23rd yagambye we realized that these two aspirant Museveni and aspirant Kyagulanyi are crowd pullers. Both are crowd pullers. Muba candidate bonna. Nera mulimu mutima nze nekifuna nagamba omanyi agambe candidate A and B. Zenetegera nti yabadde alina kwogera nti aspirant Kyagulanyi crowd puller nnyo. Kakati bw'omuteeka ku lunaku lwe lumu ne aspirant Yoweri Kaguta Museveni. Ono ayinza okubulwa abantu. Kati wobateeka ku lunaku lumu bwe wakifunye anti kankubulire omanyi bwe bawandiika ebbaluwa sibo yakyogedde bwe bawandiika ebbaluwa muli mwana kibola bagagitapute you analyze, you examine, you assess. Kwega wasomye nebiri ebuziba mu mutima gwa justice byabakama those two crowd pullers nagamba nti ensonga lwaki yayagadde crowd pull omu akole ku day 1 crowd pull omulala akole ku day 2 naye kyatwewunyisiza crowd puller 1 gwe yayise crowd puller 1 gwe yawadde muita 1 kubanga yakoze ku day 23rd na mu kusaba kwe teyakozeemu any amendment nga bwe yabisaba njagala kujja ku ssaawa 4 nga 23 tebamukyusirizaamu kantu konna ne bamuwa ayina n'enkizo y'okubanga ye president wa Uganda obviously tewali agaana n'oleeta crowd puller megastar crowd puller megastar ani Kyagulanyi Robert Sentamu ye megastar no gamba nti agenda kujja ku 24th yasaba meanwhile njagala olaba obutali bwenkanya yasaba 23rd ekisooka nze bwe natunudde baluwa ya mukulu byabakama yakoze kye bayita major surgery ku candidate Kyagulanyi bwe yabadde atunulya baluwa yagikozeko kye bayita major surgery ne wankubadde yoli kye yagikutteko major surgery why onkyusiriza date bwe yamaze okumukyusiriza date n'amukyusiriza venue kubanga twade tulina okubeeka twe n'okubeera ne Natete naga mukozeseko venue emu ekitegeera ekyo police yakyogedde kakati nkubuulira byonna kyekiri n'atuuka ku time ku issue ya time crowd puller mega yasaba sawa 4 n'omuteeka ku sawa 8 bino byonna bikula kati njagala okubuuza gwolozaani gwe baawa saawa 4 olwayaani gwe bawadde saawa 4 oyinza n'okwesanga oba gundi nandala bino byonna babikola ku frustrating anup butajja kugamba agenda muleeta saawa 8 era temwewuunya nga president Kyagulanyi bamutadde okuva mu isi saawa 10 era wenjogerera kakano Nathan Nandala Mafaabi amaze okukwasibwa emmotoka 2 n'abasirikale abagenda okumukuuma nga anoonya akalulu akabbiri 26 campaign ezitandika nga 29 kakati ayolekera wagenda okwogererako eri abantu ku Odi Kampala okulaba nti abuulira ensi byateekedde Uganda singa n'abalondeddwa tulindiridde gwe bagenda okunominatinga omulala olunaku olwaleero naye nga sofa baweze bana kakano abavuganya kuba president bwa Uganda akalulu akawedde baali basoba mu 10 baali 11 akabiri 21 ku luno banaawera tebaawere abamu ku abo abaali 221 Katumba Oye obawungeredde olunaku lwajjo ng'ali mu maziga emikono nga giganye agamba ntu bano babi kakati tetumanyi kigenda kuddako eri enteekateeka nyine president agenda bateramu obukadde 15 mwenga bakulembeze okwongera okussa mu nkola enteekateeka za government eza parish model emyoka n'endala n'ebirala misala gy'abasomesa gigenda kwongezebwa mukadde katono nnyo n'ebirala ebiringa ebyo bulijjo mugamba nti president takola agambye agenda kulwanyisa ekibba ddagala mu malwaliro enguzi nayo agenda girwanyisa nnyo byebimu ku biri mu manifesto ye ekisooka omanyi buli mukulembeze w'eggwanga bwayogerako ku sekita y'obuweereza z'amaziga gankulukuta buli lwavaayo okwogera ku sekita y'obuweereza owulira nga okulukuta amaziga mu mutima nti omukulembeze yeerabidde nti abantu bagoberera
gwe nga tonnaba kola assessment ku performance yo bannayuganda bakugeraageranya dda weyabadde awo ekkolo ng'ayogera ku byenjigiriza ng'ayogera ku malwaliro ng'ayogera ku buli bw'enguzi ng'ayogera ku unemployment actually ojjukira we yayogedde n'agamba nti yeewuunya lwaki abantu abazadde batwala abaana baabwe ebweru kubanga ebizibu ebiri ebweru bingi nnyo kyokka ng'emirimu wano mu ggwanga weegiri emirimu mu ggwanga gikola ki weegiri kakati njagala okutegeeza bannayuganda njagala mbasabe kino wammanga bwe mba mwagala okunyumirwa obukulembeze n'eggwanga lyammwe okulyagala kubanga tulina okweteeka ku level esobola okukritiikinga abakulembeze baffe mu mazima n'obwenkanya ng'omuntu ayimirira bw'ayogera ebitali mu makuno mugaa nti please tusaasire number 1 twaka concludinga the 2024 census okubala abantu twaka concludinga okubala abantu oyo statistics ayambako omukulembeze w'eggwanga okumanya waayimiridde actually for the last 40 years kubanga bakuwa ekiriwo saawa eno unemployment gyayogerako bw'otunuulira abantu tugiyita the labor njagala kuwa technical word yayo wano it's the labor force ye title gye bagiwa mu census labor force yo oyimiridde ku abantu abayingidde mu ttuluba ly'okkola oyingidde abantu milioni 25 milioni 25,494,000 milioni 25 kwabo abali mu workforce eyo ekola ebitundu 57% kwabo abali unemployed bali 12% ebitundu 12 tebalina mirimu kwabo abayingira bracket y'okkola obukadde 25 abantu ebitundu 12 kwabo obukadde 25 tebakola that is close to 3 million. Number 2 n'otunuulira waliwo category gye baalaga mu population census category y'abantu they are not in employment, they are not in education, they are not in training gye bayita net tebakola tebali mu training bali awo redundant bakola milioni 4 that was 42.6% milioni 4 bali awo tebakola tebalina mirimu kakati bw'ovaayo n'ogamba abantu wane Uganda waliwo emirimu mingi nnyo biki you know so somebody abuuza n'agamba nti naye omukulembeze ono bamuwa statistics ebintu babimuwa eyo census gy'olaba twagiteekamu ssente mpitirivu esobola okukuwa ekifaananyi of the demographic representation of Bannayuganda census neekugamba nti ku milioni 45 z'olina half of the milioni 45 bali myaka 18 and below half of the million 5 nze kintu ekyenawisa njagala okugamba Bannayuganda abantu bw'otunuulira emyaka nkaaga okudda ku myaka 8 tebaweza milioni 5 that bracket okuva ku 60 to 60 years and above tebakola 5 million naye bw'oddayo n'otunuulira occupying the spaces zino mu byemirimu ewali ebifo ebisava ebisava ennyo ebifo ebisava eno age bracket 60 and above ate bwe bali mu bifo ebyo byolaba biri strategic n'obabuuza nti kati mwe mwagenda occupying spaces ezo mwalina emyaka emeka how old were you kati muddidde abantu because one of the reasons as to why emirimu gibuze nti bano abantu abatuula mu mirimu gino myaka 7 and above tebasobola kupulaningira baana bano ba myaka 18 23 kubanga ebizibu byabwe tebabitegeera bulungi bw'okwata ministries za mukulu Museveni zona ministries zona njagala otunuulira look at all the permanent secretaries nziraba bonna batunuulira abantu abali mu bifo ebyo olabe bali mu myaka emeka mujja okuleetera key ministries like the Minister of Finance tuka Ministry of Finance Matia Kasaija yali badde akyali Minister w'ebyensimbi myaka 8 Minister of Finance nolowooza nti osobola okutambuza eggwanga 80 years sector gyayogera kati njagala mbabule saga nnyo okwogera ku individuals but ebintu bino biveeyo because we are talking about leaders sector ekyasinze okuba enkulu mu ggwanga lyonna is Human Capital Development Ministry Education mweva the same president n'akwata the dear wife n'amuwa Ministry Education naye ng'okimanyi nti tukkirize Mama Janet akuzeekuzeemu actually saakuzeekuzeemu akuze eyo sector yeetaaga omuntu ali active tebaagala kubyogerako kuba utwogerako bajja kunyiiga it's not all about kunyiiga kubanga at the end of the day bitukosa bino byolaba bitukosa bano abaana waliwo tebo wano gye nabadde kkubidde bano abaana bavubuka bannumye nnyo ababadde kolonga balwanira omuceere they are the same people abaliyo tebalina mirimu yensonga lwaki omukwatira omutwalo ne gumumalira olunaku lwe lulamba nga kubanga akimanyi ne bwe naabeerayo yo wansi sina kyengenda kukola ki sina kyengenda kuyingiza so nsaba Bannayuganda mutwale obudde mutunule mu ripooti ya census ejja kuyamba okumanya first of all
oyinza kikiza nti bannayuganda bonna bali mu gye bayita informal sector households amayumba okusinza ku census tulina households milioni 10 million households naye ku 10 million households ezo mu informal sector banneekolera jange omuntu asobola okukola kasente n'aterekako n'asavinga it's only 1.6 million mu informal sector abantu out of bukadde 10 abantu akakadde kamu mu emitwalo nkaaga be basobola okuterekako ekikumi ewaka okyali mu ggwanga nga nabadde tunuulira abantu bameka ku sanitation abantu bameka abasobola okuzimba toilets okyayina 47% of the households tebasobola kuba na kabuyonjo okyayina 6.7% bannayuganda nga tebasobola kuzimba toyi okyayina percentage nga munnayuganda tasobola kukwata simu so kakati omukulembeze w'eggwanga tukusaba nti ebintu bino nga byogerwako natunuulidde right honorable Nabanja right honorable Taiwa speaker nga bakomentinga ku nsonga z'abasomesa shame upon them kyabuswavu nkugambye nze mbyogera shame upon them ekisooka ebintu yadde bakomentinga ku mukulu Museveni yababuuza ekibuuzo ekiri very simple honorable Nabanja vaayo yogere ku basomesa omanyi kyeyayogedde yagambye ati abasomesa abo bwe mulaba gundi abasomesa b'omu private ne Taiwa kyeyayogedde the same abasomesa b'omu private abo omusomesa asasula emitwalo wakati wa 15 n'emitwalo 2 biva mu prime minister ne speaker bana ba government tubasasula bulungi nnyo basasula emitwalo 5 mitwalo 5 tubasasula bulungi kati bwe tusanga abasomesa nga beekalakasa mbukubanga bayongeza bannaabwe bali selfish ne mukulu Museveni akyogera the teachers are selfish shame upon them bw'okwata emitwalo 5 gyasasula teacher n'ogidividinga mu ennaku 3 omusomesa buli lunaku abafuna omutwalo gumu mu kakaaga teacher buli lunaku abafuna omutwalo gumu mu kakaaga n'atuuka n'okwewaana mbu bano abasomesa be mulaba mu holiday tubasasula in holiday abasomesa tukola ki babasasula bali aba private babasasula Nabanja akimanyi nti it is their duty omusomesa wa private ono nga asasula bubi buvunaanyizibwa bwa government to protect that teacher these ones don't even know nti it's their buvunaanyizibwa bwabwe nga government okulaba nti n'omusomesa wa private tabonaabona niyo balaba they are bragging bali omusomesa wa private owa government abo bonna basomesa labor sector gye balimu ya Uganda they all need to be protected okimanyi nti it was very unconstitutional ne bagabi bagenda bongeza nkugambye ekyo kyonna kyayogera minister w'ebyenjigiriza Janet Kataba Museveni Peterson yagambye okwata omusomesa wa arts n'aba ku mitwalo 5 n'owa sciences n'aba ku milioni 4 tekyali kyabwenkanya njagala bana Uganda I want to read you article 40 nga omaliriza ngende masimu okusinza ku economic rights bakiyita economic rights economic rights etandika bweti article 41A Parliament shall enact laws to provide for the right of persons to work under satisfactory, safe and health conditions. Number 2, to ensure equal payment for equal work without discrimination. It was very unconstitutional okuteekawo embeera okusasula abantu abakola omulimu gwe gumu equal work n'oteekawo discrepancy enene. Constitution bwegamba nkugambye kiri unconstitutional okuddira abantu abakola omulimu gwe gumu equal work noba different payment. Njagala babulya mu botunya sale scale z'abana abantu ekisooka omusomesa wa arts omusomesa wa sciences yali asingako wa arts kakati kye wali olina okukola bw'ogamba nti bonna mbongeza by 30% automatically bajja kulinnya mu mbeera eno nga government osobola kulinnyisa bonna ate sikola increment buli omu musalere gye musanze ayongezeebweko kati bw'ofuna space nga fiscal space ekufavoringa then osobola nti naye aba sciences banjawulomuko kubanga ne mu university tetusasula sente zezimu nti boka mbongezeeko naye under circumstances ng'olaba because eno policy yatandika mu 2019 this is 2025 close to 5 years tonnaba kino ki-implementinga okandaalizizza nnyo aba sciences tubaagaliza okubongeza naye fe buvunaanyizibwa waffe ng'abakulembeze okulaba nga wabaawo obwenkanya lastly ku nsonga y'amalwaliro neebaza nnyo yabadde munnamawulire wa Galaxy eyagambye omukulembeze w'eggwanga lwe nasemba okuwa ripooti nakugamba nti eddwaliro ly'emukono abakazi bazaalira ku ttaka abakazi bazaala ne bafa abakazi facilities mu malwaliro teziriiyo mukulu Museveni n'agamba nti olabika weerabidde tewabiwanze saalinze naye Honorable Nabanja woli awo yagambye atya tewabiwanze I doubt whether wabiwanze Honorable Nabanja njagala okwongera okutegeeza Prime Minister Honorable Nabanja nti temuleetera abantu kulowooza nti ebifo bye tulimu tetusaanidde bibaamu kubanga Honorable Nabanja ayitiridde okubalaatira mu nsonga z'eggwanga nze gwoyogerako ndi deputy chair wa akakiiko ka Public Accounts Committee we are responsible okutunuulira the Ministry of Health
ministries zonna nega tuogera ku ya health and all regional referral hospitals and national referral hospitals oyinza okukkiriza nti amalwaliro gonna agali mu category ya regional referrals n'agali mu category ya specialized hospitals gafuna ku budget y'eggwanga gafuna only 475 billion billion 475 aga amalwaliro gonna genjogeddeko okwetola Uganda zikola ki kumutendera kugula ddagala gula ambulance nkugambye njagala mutegeera ze country ng'abaatugyeko obuyambi tetusobola nagula panado mu ddwaliro amalwaliro gonna galina these very challenges eziri simira ebyuma ebiri malwaliro byonna zino CT scan simanzi x-ray byonna bikadde bya recommending for decommissioning mu bisuule congestion mu malwaliro amalwaliro gonna gali very congested okimanyi nti amalwaliro agasinga regional referral hospitals zemwina zazimbibwa from the period of 1935 to 1950 bano eno government ekola bukozi repairs. In brief, this is a government of repairs and maintenance. Kudabiriza naye tosobola kukkiriza nti n'okuddaabiriza kuganye njagala okuinfominga bannayuganda nga nsembayo bw'otuuka mu budget mu sector gye bayita ku code gye bayita capital development amalwaliro gonna agasinga capital development abamu bafuna 0 nti ne bw'abanga ebizimbe bikadde tasobola biddaabiriza lastly twali tunyambala regional referral hospital nga baagiwa mu mwaka mulamba balina milioni 9 ku capital development mwalina okuddaabiriza scan mwalina okukola biki Mbara regional referral twali classifying amalwaliro 5 agali mu intensive care Jinja regional referral hospital eddwaliro nga liri mu ddwaliro the hospital is sick eddwaliro nga dwadde liri mu ddwaliro liri admitted liri mu ICU liri ku byuma asigadde kikoko kikuba mukono Jinja regional referral hospital Soroti regional referral hospital Moroto regional referral hospital Mwemuli Entebbe regional referral hospital and Mbara regional referral hospital amalwaliro ago malwadde gali amalwaliro waliwo gamba nti bakuwadde ekitanda nti eddwaliro bali wadde ekitanda n'eddwaliro liri mu intensive care